kazigo gyensula bammanjira ddala ssente ziwera muveeyo mu nnyambe wabadde balidde kasente ako nabadde balidde kasente ako kebabbye era landlord yali yampadde ekipapula nga bamusema ku LC owola abawangizi bange kuba nyina bafamizi bangi basinga n'abamama wange ate abalinamu kasente nina abaana abaleeyo bakadaama ne basekadaama muveeyo mu nnyambe munsasulyeko ku bbiri y'eddwaliro sijja gamba nti nene nnyo n'okusinziira ku dokita wange kye yankozeeko sente kangi nnyo kuba eddagala erimu obweddandaba atumye nga teririiwo ate nga lya bbeeyi saba gwena muzira kisa abapurezenta bakola ku TV mu mikwano gyange mwe bannannyini ma TV muveeyo mu nnyambe bapromota abayimbi manager lodge wa Spice Diana oli mukwano gwange muveeyo nnyambe producer Bawa Sipapa manager Derek wa Rhythm Empire Lwase Masaka Mr. John wa SJ Complex ate tata wa Bitex omulesi tata wanga Bitex vayo John Nyambe Mr. Patu Mr. Lincoln Mrs. Baino Mugisa Stesi muveeyo mujje mu nnyambe ndabe nga nsasula bbiri y'eddwaliro namwe besitakoonyeeko sente meka biru gye naakafuna omusawo angambye bwe mba ŋŋenda kati ndi mu miliyoni 2.2 mba nkyaliwo nga kitegeeza kasente kakyalinnya kubeera sinnawona kyova olaba ndi wano nsibye olunaku lulamba tebannansiibula nti aba n'omusajja ate emyaka gye nnimu sinatuuka kufumbirwa oba kwagala basajja bibamange yakula ngamba basajja babi tannaba kuddamu kuŋŋamba nti kati balungi kyova olabira sina musajja era osanze wano nzeka singa omusajja wange waali ate nekirala nkyali mwana muto nina akaweza emyaka 2 Chumi ng'olabye Chumi w'ebigambo bannaaye otuuka otya mwene embeera manyi muntu yenna wabaako watuuka mubaba batulemesa n'abatwagaliza so nange natidde kuba tekintuukangako sibeerangako ku mbeera bweti ey'okukubwa enaliise abatemu kyekyabaddewo olunaku lw'eggulo lwoza lwabadde lwakusatu zabadde saawa nga 6 ez'ekiro nina we nabadde wa boosi wange gwenkolera mukago gw'ekiro saawa 6 kozi ababbize nabadde nyina omulindamu w'omwami indiniya w'amasannyalaze nga nyina emirimu gye mukolera alina saluuni ye nga twateeswa mukolera embeera y'ambasada nga ndeetawo baserebu nga ndeetawo kale abantu abakabi social media eyo nga tulanga nansuubiza okumpa akasente kifo bakiyita batya kiriwa kifo kirima kindi awo kifo kirima kindi era kikyali kipya awo ku SJ Complex omugagga nakuleggulo nga akwata sente miliyoni 4 mwali mapata na miliyoni 4 miliyoni 4 wazikwata nzimba ngamba kale 10 tulabagane enkya saawa mukago gw'ekiro saawa zabadde 6 kuba natudde mu mmotoka ye nampa ebbaasa nengikwata nengisa mu kasawo sawo kaliwo oba kasawo kakano kano kolaba nezikwata neziteekamu okuziteekamu kale twesiibula wala omukwano gwange omitaliyoni kozi asula gyensula luwafu makindi nandropingako ono waliyonipala mukundropingako yankomeza ku Collins nze nga nkyalina okwambuka lw'ekikubo ekyambuka paka wensula nensigala nga nze nyambuka nga yagenze
Wayo Luwafu? Luwafu. Kati mbanzi nyambuka ndaba akamotoka kabaddeko eyo nga katono kanvaako emabega ne ndowooza baneiba bange nze nesigala nga ntambula. Ti akamotoka kwe kujja speed ne kakyuka omulundi gumu ne kakuba advance ne katunula gye kabadde kava. Era saabifuddeko nnyo nze nasigadde ntambula mpola mpola kuzi nabadde njogera ku ssimu. Nageza owulira omuntu ankwata bw'ati agatta emikono bw'ati mula n'akwata emimwa. Nageza owulira ekikonde mu face nempungirawo enwa wansi. Ne bazijjako akasawo kano ndowooza era okalaba baakakutudde. Ne bajjamu ssente kirabika zabadde beetaaga ne bandekaawo ne bagenda. Essimu yasigadde kuba simanyi oba yasigadde etya, buli omu munnaye aba nekyayagala. Kuba ebiseera ebisinga ababbi abatubba n'amasimu bagatwala. N'akasawo kano bajjamu bujja bbaasa ne bakasuula awo. Andi awo we nakomye okutegeera. Nageza okuddamu okutegeera zibadde ssaawa leero 4 ez'okumakya nga ndi mu ddwaliro wano nga ndiko abantu besitamanyira kumanya bempitako nga sibuzza nakubuuza ndowooza bali badde baneiba bange kuba be bannyambye ne bandeeta mu ddwaliro. Bw'obadde tobuuza ku kyala te be bakuleese mu ddwaliro? Be bandeese mu ddwaliro era nkedde nga waliwo omukyala n'omwana. Mbadde nakazuukawo nti waleero omwami azze neiba wange nanyinyonnyola era yaleese n'essimu bairawe kuba bagifunyeewo. Naye embeera gye ndimu akaseera kano simbi, suubira nti nja kutereera. Naye era siwulira bulungi kuba amagulu sisobola kutambula. Mabegako mbadde sisobola kwogera, mbadde sisobola kwegaaya era nga wonna n'eriiso lino baalikubye era teriraba. Tosobola kutambula, amagulu nago bagasambye? Bagasambye, sisobola kutambula. N'eriiso lino terikyalaba. Ndaba bbulaaka yekka bwe nditunuza bweti. Naye nebaza Mukama nti olina gwe weetegeeza ku bakukubye? Sina gwe neetegereza. Ne badde bakyankuba waliwo gwe nawulidde bayita erinnya ate nga naliwulirako. Era nsuubira kuba mbadde sinakola statement ku poliisi, suubira nti wemba nteredde nga nfunye amaanyi ngenda kuba nkola statement era nja tandikira ku muvubuka oyo. Erinnya olimanyi? Erinnya balyogedde linva mu mutwe ne nnyina mukwano gwange gwe naligambyeko naye alimanyi kyemanyi akyalijjukira. Ngenda otandikira okunoonya. Ssente bazikuwadde nga waliwo abantu abeetoolodde motoka? Tewabaddewo bantu era neewuunya lwaki ekikolwa ekyo kyabaddewo. Tewabaddewo bantu. Naye ate we tubeera baba balaba. Abantu ababaawo baba batulaba era bamanyi ekumi nga tudde mu mmotoka y'omugagga ki ekigenda mu maaso. Nga omanyi ebya Uganda yaffe. Naye nsikiriza Mukama Katonda. Ekiriba ekyanga n'ekiriba